abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale okulaba Dream TV Impact. Mwebale gyonna gye mukolako bannange, mukulike byonna okusingira ddala mukulike Dokisa okubanga ekisaawe ekyo kyagguddwawo mu maanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze saasobodde olw'ebibuuka bitalagaanye era neetondera Pastor Serwadda, neetondera mwenna saasobodde kugenda egundi olw'ebibuuka bitalagaanye. Bannange, wabaawo ebintu ebikukwata naawe noga nti kakati nkole ntya. Mukulikeyo nnyo, mwebalire ddala. Kakati 2026 bannange bwe kiba nga kya bigezo P7 senior 4 E6 university, mu senior 4 tulina kye tuyita pass mark eba 40 era awo bakugamba nti ofunye pass. Below that eba failure. Bw'otuuka mu 65 oba ogenze mu credit, bw'otuuka mu 75 oba ogenze mu distinction. Gonna madaala, waliwo pass, waliwo credit, waliwo distinction, waliwo failure. Bannayuganda, njagala okubagamba nti tusalewo 2026 tunaaba tufuna ki? Pass mark, just failure, who knows, credit, kiba kirungi, distinction kye kiba kisinga obulungi. Lwaki ndeese ebyo bina? Distinction bwe tuba tuyise bulungi tujja kuba n'emirembe. Bwe tunaagenda ne tubeera mu credit osanga tujja kubeera tukyebuuza nganya kino oba kiri oba kino. So tufube nnyo okulaba nti 2026 tuyingirira distinction of our own maturity. Maturity yaffe marks kize tufuna kumala emyaka 6 gye tumaze nga twefuze. Tufuna pass, tufuna failure, tufuna credit, tufuna distinction. Ebyo byonna bye bigenda okubeerawo mu 2026. Tuli mature enough nga bannayuganda tuve ku bino oba kiri oba kiri, naye tuyita era bwe tuyitira mu grade ki? Ffenna twandifubye okulaba nga tuyitira mu distinction mu 2026. Buli omu ng'akoze bulungi. Abasirikale bakoze bulungi, ab'amagye bakoze bulungi, ab'ebyobufuzi bakoze bulungi, ab'ebyenfuna bakoze bulungi, ab'ebyennono bakoze bulungi, ab'ebyenzikiriza bakoze bulungi. Ffenna ne tutuuka tusobola okujaguliza awamu nti yes, tufunye distinction. Now, ekyo nga kiwedde nga tumaze okufuna distinction eyo, tulina okumanya ebintu ate ebiddako. Tulina okumanya ekiddako kiki. Ekyokubiri, namba 2, nsoose ekyo tuyita tutya? Distinction, tuyitira mu distinction, mu credit, mu pass oba mu failure. N'omwana afunye pass ayinza okweyongerayo, n'afunye credit ayinza okweyongerayo, n'afunye distinction yeeyongerayo, naye afunye distinction ayawukana. N'olw'ensonga ekyo kye kisooka. Let's have a distinction in 2026. If we achieve that, tujja kuba okay. Otherwise, bino ebirala failure, tufeyirinze emirundi mingi. Pass, tupasinze ku bintu bingi bye tuyiseeko tubiyitirako. Olidde credit, tufunye credits ezimala mu sports, mu biki. Waliwo ebintu bye tufunye nga ojja kiyita credit. Olidde. Naye ate naffe tulina okwefaako ne tugamba nti abaana okuva mu senior 1 obadde ofuna pass oba credit oba kiki,
naye senior fo bwetuuka distinction ekola bulungi ne bweba degree honors degree eyawukanako na kiki naye buli kimu kirina amagezi gaakyo embala yaakyo entambula yaakyo. So I hope that tuza ennaku ntono nnyo twerowoze mangu tulabe tuyita tutya era naawe gwe kennyini alonda oyita otya nja kikunnyonnyola ani anaakutuusa ku distinction ani anaakutuusa ku ddaala erya waggulu. Kaakati ensonga ey'okubiri waliwo kino ekigaa nti gains okuprotectinga gains. Nsookera ddala okuwakanya ekigambo to protect kyandibadde to account kyandibadde accountability mu mpeeyi emyaka 5 for me to account for the 40 years I have been in power, not mu mpeeyi emyaka 5 to protect. Nedda omulimu gwo si kuprotectinga gwe, omulimu gwo to be accountable, protection y'abantu balala abakusikira abakuddira mu bigere oba abo abali mu institutions abalina okumakinga sure nti basafeguardinga ebintu ebikoleddwa. Therefore 5 years to come should be accountability. Nze bwe nandibadde nga nsaba ekisanja ekyeyongerayo nandibadde ngamba nti mumpe emyaka 5 nkole accountability ey'emyaka 4 gye mbaddewo. That would be for me fair enough okusinga okugamba nti to protect kubanga bwe tuba tuprotectinga tetuba tetumanyi oba gains ze tufunye zaani kwegamba to protectinga gains ezo for who. Nga bw'onoogamba nti nze bwe nvaako eddembe teribaawo ng'abantu abamu bwe boogera nti eddembe bwe terijja kubeerawo singa ono avaako oba oli singa abeerako. Naye eddembe lyani? Eddembe lyani? Ekituufu eddembe liteekwa okubeerawo. Naye ate mwana wange emirundi egimu eddembe ligabanwa ne wabaawo abalirina ne wabaawo abatalirina. So bw'ogamba nti njagala to protect ebyo ebifuniddwa byani? Ekyo kimu kyekibuuzo omulonzi ky'olina okubuuza ng'ogenda okulonda. Weerowooze nnyo ogambe nti oli atugambye kino okuprotecting eddembe. Nze nkugambye nti ekigambo ekyo kyekifu kyempakanye kyandibadde to account for the 40 years mu mpeeyi emyaka emirala 5 so that I account for the 40 years gye mba mmaze mu bufuzi. Ekizibu mu ekyo eky'okugaininga gundi to protect the gains mu kifo ky'okwacountinga fo kiriwo ekiti nti onookozesa kipimo ki ekikkirizibwa ensi yonna okukozesebwa. Mu luzungu tukiyita metric ki gy'onookozesa eri acceptable nti gye ngenda okukozesa okusobola to protect the gains. Method ki gy'ogenda okukozesa, metric ki gy'ogenda okukozesa, ogenda kukozesa kipimo ki tumanye nti okoze eki you are protecting. Tupima tutya, tukipima tutya ne tumanya nti yes kino kiri protected kizitowa kiti, kino na kino kiri protected na kino kizitowa kiti. Okufuna transition ennungi eri political ebyo byonna birina okubanga weebiri nti nkozesezza kino standard gundi okupima wetutuuse. Era bwe mba sinnaba kutuukawo nja kukozesa kino ekipimo
bwekiti okitugambe nsobole okutuuka ku ki kwekyo kye mulina okunnondera. Then ekyokusatu ne kiba nti ani alitugamba nti mission eri accomplished? Otaddewo okuprotectinga gains, metric yo gy'opimyako tetugimanyi bulungi. Tetumanyi ba yardstick ekozesebwa okupima ebyo ebikoleddwa oba n'ebitakoleddwa oba ebikoleddwa binaakolebwa mu bbanga ki, metric ki gy'okozesa, principle ki gy'okozesa, oli mu kiti ki, nga ebyo nabyo tugenda kubituukako. N'olw'ensonga eyo tulinda oyo ajja otugamba nti mission eri ki accomplished. Otherwise biyinza okuba ng'ebya Yesu ajja, yes tulinda, naye oli agga nti ajjanga mubbi. Nakino tulina okumanya ani anaatugamba nti abaayi kati mission yaffe ewedde tukimaliriza. Ate nga oganye obanga ekyo tokizzeemu kiryogera oba nedda nti abaayi mission yatuleeta ewedde nti ye. Lwaki tetumanya mission ya muntu weggwera ng'omwana bw'asoma okuva mu primary n'atuuka mu university ne degree ne bagimutikkira ne tumanya nti mission accomplished? Tulimanya ddi nti mission eri accomplished ey'abannaffe abali mu buyinza? Era mission ki? Era ekyo kye twagala okuprotectinga. Kati gwe agenda okulonda lowooza ebirowoozo ebyo, naye ngenda kuwa engeri gy'oyinza okufuna, engeri gy'oyinza okulondamu ekintu ekituufu. Nti oteekwa okumanya kino kye tuprotectinga. Naye ekigambo nkiganye ekyo. We have to be accountable for the 40 years. Number one. Ekisinga kyayogerwa kityo nandisanyuse nnyo, not to protect, to account for. Protection ejja kujja through judiciary systems, through institutions. They must maintain what has been innovated by the people in power. So 2026 twetaaga kuyitira mu distinction. 2026 mu kulonda twetaaga nnyo accountability, not protection. Protection ejja kujja, naye gwalonda abantu obabuuzizza accountability nti mu myaka 4 okay tukoze enguudo, naye oluguudo luyinza okuba nga lukoze emyaka 10 sina lufu nga lulungi lukyali lulungi, naye lwakozesebwa sente mmeka, era zaavaawa, era zaali zaani? Ya accountability. Okuluprotectinga n'oteekako speed limit kyangu na biki byonna ebyo, that's again protected. N'oteekako todduka bwoti, n'oteekako kola bwoti, tokola kino. You are protecting the road. Oba you are protecting the gain you have in the form of a road. You are protecting a gain. Kubanga okuzimba oluguudo nalwo gain. You are protecting it. Tokola bwoti, tokola bwoti. But to account for it is another issue. So omulonzi twandironze nga tumanyi nti what we want is accountability, not protection of gains. Kubanga nyinza okuyingiza wano ekintu mu nnyumba nga nkibbye, nziye neŋŋamba abawaka nti abaayi nka tugambe radio eyo mugikuume bulungi, tikiki, we have to protect it. Yes, my gain. Naye ogifunye oti? Kyonna kye tunoonya.
kakati ekiddako kyengenda okuddako mindset. Mwabagenda okulonda ekintu kye tuyita mindset yengeri gy'olowoozaamu oba endowooza nti nze ndi musajja muganda, nze sikola bwenti, tetukola kino tetukola kiri, tetuwasa baganda baffe, tetuwasa bannyinaffe, wadde bakizibu tetubawasa. Ye mindset. Omuziro gumu teguwasanganya. Mindset yaffe eri bweti. Mindset yaffe endala neeba okusoma, okufumbirwa, okuzimba, okufuna omulimu, okuwasa, okuzaala, n'okufuna w'oliziikibwa ekibanja. Mindset zikyuka. Naye ate yaffe baagikyusa nnyo. Abantu ennaku zino balina kye bagamba nti omuntu bamukyusa timing. Bano babato bagwe mulembe oba yenjogera nti omuntu okumukyusa timing. Waliwo abatukyusa timing nakati era wakyaliwo abatukyusa timing. Ekyo tekivangawo. Mindset, obwavu, obutamanya, byonna bibeera mu mindset y'omuntu. Mindset yekuleetera okuloota ebirooto ebinene, oba okukola ebintu ebinene, oba okulowooza ebintu ebinene, oba okulowooza ebitono. Mindset yinza okuba nga ekuwa kulowooza kitono. Mindset yinza okuba nga ekuwa kirowoozo kinene. Obwavu bumalwawo engeri gy'olowooza. Olowooza ki? Katugambe kambawo example. Abayindi bwe bajja wano baatusangawo mu myaka egyo abazungu batandikira nabo okujja. Abawarabu ne bajja wano nga baleese ebyokusuubula, nga baleese ebyokutunda. Abawarabu batuuka wano ne basuubula endabirwamu zaabwe. Nzijjukirako nti waliwo n'omukufe wano, omufuzi waffe gwe baawa endabirwamu neeraba n'agamba nti bannyongere endabirwamu. Naye ekyewuunyisa nti Abawarabu, Abayindi baagaggawala mangu okutusinga ffe be baasangawo. Lwaki nkyogera? Kubanga mindset yaffe yali loko. Eyaabwe olw'okuba baali bavudde ebweru eri bamaze okulabako nga bo tebakolera wano nga bw'onoolaba kindergarten, nga tebakolera, tebali ku loko. Akola amagoba agatwalawa era akola amanyi nti ebintu akola ki? Abitwala bweru. Kwegamba mindset ye teyali loko, yali international. Ajja kujja wano ekintu akitwale kata Libya, simanyi mu Bawarabu, kivaawo kituuke ne India. Nja kubawo example, ffe waffe twali tulima caayi. Naye tetwamanyaako nti Omuyindi Muligibayi, baamuyitanga Muligibayi. Madangi. Nga tetumanyi nti asiba caayi oyo gwe twalimanga ne tumumuguza nga ffe tukomaawo kumumuguza, ate tukomewo eno tulime amabidde tusobole omubisi. Kyokka Madangi ye tasobola na mubisi. Caayi gwatwala amutwala Libya, amutwala mu Bawarabu ng'amaze mu processinga bulungi n'amusiba mu bibokisi. Kakati ffe tulina Muyindi Madangi tulowooza nti ali naffe ku kyalo. Waapi? Ye ndowooza ye ndala. Caayi gwe gw'olima gwe tolina gy'omutwala. Ate ye amanyi gy'amutwala wala. Abayindi ne batugaggawala ku wano okutusooka. Naye ng'ate byonna bye baagaggawaliramu ebyabagaggawaza byali bya wano. Nakati ebigaggawaza Abayindi ba wano bani Basudiru, Bakarimu abo bya wano. Naye muganda wange mind ye eba international. Yabalooza international. Ajja kukola Forex Bureau, ajja kukola hoteli suza abantu nga ni Clinton, Karimu yasuza Clinton. Naye ng'ate gwe mind ye eri loko.
oyagala kuzimba hoteri mu Ndeeba oteeke mu loogi osuzenga bamalaaya. Simple. Tukoze tutya ku mindset ya bw'oba olonda mu 2026 gwe bw'oba balaba ani alina mindset eri international, ani alina mindset eri local, ani alina mindset eri regional East Africa mindset, ani alina mindset eri African. Mao mindset yeriki Gulu ne Kampala. Amriyad mindset yeriki eri international eri universal. Kyagulanyi mindset yeriki international. Museveni kati mindset yetu gimanyi eriki okuva edda nedda mindset ya Museveni eri Africanism, Pan-Africanism. How long shall we keep nga tulonda abantu abalina mindset entono bweti? Ayagala kulimisa bintu, ayagala kuzza mu kyalo olime ettooke. Ettooke olise ku loole lijje Nakasero. Werikoma mulime. Yes, tujja kulima. Ne tulima ki? Bye tulima bigenda kutundibwa international oba nedda? Okujjako emmwanyi ze tulina ne cotton. Emmere yaffe tugirima, tugifumba myaka 10 ku 10. Tugifudde international oba tugifumbye locally nga bwe yatondebwa bajjajjaffe paka kakati. Teri improved at all. Lwaki omuyindi atonda emmere mu India? Manya ensi yonna Indian food. Na wano webali genda wali ku Handis bayindi batufumbira mmere. Tuyinza kusanga luwombo mu bayindi nti mu India waliyo luwombo lw'Abaganda kiki? So mu 2026 gye tunaakoma okulonda omuntu alina local mind, tuyinza okwesanganga naffe tufufugazibwa lookale. Nga tufufugazibwa lookale. Owulidde? Omuntu ayinza okukunyigiriza mu kafunda lookale ng'omusajja bw'ananyigiriza mukyala weeyo mu kyalo nga teri amanyi n'omukyala talina gy'aloopa n'amunyigiririza eyo lookale. Naye bw'anaaba n'endowooza eri international etali local ajja muga nti wajja tugende wano tugende eri tulabe ebipya naffe tukomewo tukole kiki. Naye abakulembeze baffe ne bagenda ebweru tebalina kye balaba. Ekiddako kye ngenda okwogera ko bye bigambo bye twogera ebitalina kye bigasa, ebitalina kye bijja kukyusa gavumenti. Mwebale nnyo, Mukama abawe omukisa.